Owekitiibwa oli butereevu ku terefayina. Emyaka 30 nga Ssaabasajja akomezaawo engoma gitegeeza ki eri mmwe naddala abavubuka abakulidde mu ebyo mwezo enteekateeka nga Nkoba za Mbogo n'ebirala ebitandikiddwawo Ssaabasajja? Okusooka njala kuyozaayeza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka okukulembera Obuganda n'atulambika n'atulera oyinza omuyita kaleera baana. Nze nvubukidde ku mulembe gwe nali mu siniya ya 4 mu luwummula lwa siniya ey'okuna ng'alinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe nenyingira Nkoba za Mbogo nenyingira olubiri okuweereza nnyinimu era byenkola obulungi nabiyigira mu lubiri nga mpeereza nnyinimu. Byesikola bulungi saabiyigira eyo. Tumwebaza tumulembe gwe gwawa abavubuka omukisa okulaga kibasobola okukola, okulaga obusobozi bwabwe. Bwe ntunulira ebitongole by'Obwakabaka ebya buli kika, abavubuka abalimu n'abasajja kuliddemu n'abakaddiyiddemu balereddwa ku mulembe Mutebi. Nnyinimu bwe yasanga nga bavubuka, byasanga nga balenzi, baweereza bulungi, nza naawe gw'omukubo. N'olwekyo nenyumiriza nnyo omulembe guno Omutebi okuba nti tuvubukiddemu ne tuyiga ensonga z'ensi n'okuweereza ku lw'abeene. Njagala ku lwange ne ku lw'abannange benkulembera mu Paalamenti n'ekibiina kyange ekya LOP okwezaayoza nnyinimu okuweza emyaka 3 ng'alambika Obuganda wakati mu mayengo, okukuba enkasi mu mayengo agajjudde abalyolyomi, abantu abali balowooza nti Buganda baagimenya tejja kuddawo, abo abaagala Buganda etambule nga tewuliziganya. Nnyinimu n'atutambuza nga tuwuliziganya, nga tuwabuligana wakati mu bitusoomooza. Twebaza Katonda amuwadde obulamu n'amagezi era tumusabira emyaka egiddako gibeere gya kugenda mu maaso n'okwongera okutemera Buganda ekkubo mweneetambulira okulera abaana baayo n'okuzzaawo omutima gwa Buganda ogwo ogutafa. Emabegako wawulirwako ng'oggyeyo eddoboozi eri ku bavubuka abaali bakozesa obubi omutimbagano okuyisa olugaayo mu Namulondo. Ensonga eno mugikutteko mutya kuba okuva olwo ebikolwa byakendeerera ddala? Nnyina obuvunaanyizibwa eri ensi yange, nnyina obuvunaanyizibwa eri ekibiina kyange n'eri eggwanga. Mu nsi nga abavubuka bawaba nga ababeetoodde babakubira mu ngalo, walina okubeerawo abantu ab'essimba abava ne bagamba ekyo ekikolebwa si kyo. Tosobola kuleera abavubuka bano avaamu bakulembeze, abavubuka nga baleereta buleereesi, abavubuka nga abatamanyi bagamba tebaagala kumanya. Buli akutte essimu olwo ng'afunye amagezi. Essimu museereza tekwongerako magezi, amagezi gojja mu mutwe gw'oteeka ku ssimu, era ky'ogiwandiikako kyekibeera mu mutwe gwo. Okulambika abavubuka baffe nsonga nkulu nnyo yasobola girekeraawo. Abali mu byobufuzi ebya leebuleebu eno tesobola kugenda mu maaso okuggyako nga waliwo eddoboozi limu, ono ayogera kino, ono ayogera kiri, enjasiro ennyingi giwabyembwa. N'olwekyo eddoboozi eryo ekirungi bwe navaayo ne bannanga bane bavaayo, tulina okusigala nga tuwabula abavubuka n'abataagala kuwulira bawulire, kubanga ewali omulamwa. Munaakulembera mutya abantu nga mubatyoboola? Oli mukulembeze mu Buganda, oli muvubuka agala okukulembera mu Buganda, oli mu kutyoboola Bwakabaka. Oyogera otya? Katikkiro wa Buganda ayogera atya ku nsonga ekwata ku Namulondo? Naawe noddamu oba wakulira wa oba wabitegeera ddi? So n'olwekyo nabyo nayogera naye mbyogera mbitegeera kubanga nateekebwateekebwa. Wano wentuuse saabuuka bubuusi n'entuukawo. Abavubuka baffe mbaagaliza okuyita ku mitendera gye twayitamu, nga bw'oyimirira okwogera eri abantu tebeekengera binaakuvaamu nti nga bw'omansa entungo ku mutimbagano ogera n'okumansa entungo ng'oyimiridde mu bantu. Omuntu akulaba ate nja kulabula abavubuka bye muwandiika ku mitimbagano, ensi ebalaba. Ojja kutuuka okuwayira ogende mu maka g'abantu bakumme n'omukyala nga kino si kiro ekirenze kibadde kiwemula
mutimbagano olowooza ensi tekulaba ebintu bye mukola n'ekyejo bijja bammisa emirimu bijja babuzaako omunywa amazzi bijja balemesa n'okufuna abantu ababeesiga mu nsi nga buli muntu akulaba akulowooza by'owandiika manyi bye biri mu mutwe gwo era by'osobola so n'olwekyo okwewala embeera erowoozesa ensi nti temulina kwefumiitiriza mu bye mukola nti muli awo bakibwatukira mwegendereze oba tomanyi weebuuze ku bamanyi bakumanyise n'alina kyamanyi naye alina waakiyigira akutegeeze nti seebakwata ensonga z'ensi kisoboka okuba nga mutambula ku nsonga ne tutagikaanyaako bwe tutakkaanya ku nkwata ya nsonga tekitegeeza nti bwe situkaanyiza ku nkwata ya nsonga mutyoboola abantu abakulu abasajja n'abakazi abakulu abalina abaana n'abakamwana ne mulowooza nti ekijja bbawo ekitiibwa n'olwekyo okulabula kwange ndowooza nja kusaba busabi ekitongole kyaffe ekyabavubuka mu bwakabaka kyongeremu omuzinzi mu kunoonya abaana ba Buganda yonna gye bali okwongera okubasomesa n'okubazza ku nnono oba oli awo abo abataagala kumanya bwe tunaabatuukako mu mpolampola bajja kwongera okwagala okumanya baleke kunyoomebwa njala bategeeza abavubuka aboogera ebyensumattu ku mitimbagano nga mwebikoodinze kubanga bafunyeyo data munyoomebwa n'ababakubira engalo babanyooma era tebabawa kitiibwa n'ababakozesa tebabawa kitiibwa mu yonna tweyanza nnyinemu atuwadde omukisa okweyagala n'okutumanyisa ensi ffe nnyinemu yatumanyisa ensi mu bwakabaka bwe ne Uganda yonna netutegeera n'ensi yonna netutegeera tweyanzege akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Owek Mathias Mpuuga Nsamba njagala tugende twogere